ekigambo kibadde kyogera ku mutima. Bameka ng'olina omutima? Bameka nga wali olabye ku mutima gwo oba ng'omanyi omutima gwo bwe gufaanana? Ndowooza kyekigambo kyenyinza okukozesa bwe nagamba okulaba enzoga nze sigujjangamu. Kale bameka ng'omanyi omutima gwa mukwano gwo nti omutima gw'oli ndowooza kikiyinza okwanguwa? Gundi oyo alina omutima. Eriyo n'abalina ekitima nga kyo mukimanyi nti gundi alina ekitima oba liba ttima nga ddene. Bameka nga wali olabyeko munno ng'alina ekitima oba ettima n'ogamba gundi alina omutima omulungi, gundi alina omutima mubi? Ebintu ebyo birabirawa? Kubanga omutima togujjangamu gulaba, togujjangamu n'ogulaba n'amaaso go, naye waliwo we gulabikira. Kubanga ekiri munda ekiri kungulu kyekiraga ekiri munda. Kyebavudde batugamba nti kuumanga omutima gwo. Bameka nga omanyi okwekuuma oba okukuuma omutima gwo? Olw'ensonga nti omubi bw'aba anaakuwonoona, anaakuwangula, anaakutwala gy'ayagala, ayinza obutakukwata gwe mubiri gwo, naye kasita amala okuwamba omutima gwo olw'amama akumaze. Abantu bangi tusibibwa ne tulwala ne tufaanana kyonna, naye nga mutima gwe gwalwala. Emirundi egimu eriyo omuntu nga si mulwadde wa bulijjo, naye omutima bwe gumala okulwala ye kennyini ayinza n'okukoggana ggwawo. Kati twetaaga bwe tuba tunaawangula tusabe nnyo Katonda atuyambe tulongoose omutima gwaffe. Bwe tutyo bwe tunalongoosa omutima gwaffe tujja kusobolanga okwesumulula. Mukama akwenye omukisa musawo Pauline ekigambo omutima. Nze kinkoledde nnyo nnyo nnyo, naye Bayibuli eyogera ku kunaaza omutima nga tonnagukuuma. Oyinza okubeera nga oyinza okukuuma ekintu ng'olwedde okuumiddemu ekibe omusege nga kyetaaga okufulumya. Beerako nga Dawudi yasaba Mukama nti onnaalize ddala. Zabbuli 5:1 aga nti onnaaze omutima. Oyinza okulunsomerako ng'asaba Mukama amunaaze. Gwe wali obaddeko awo noga nti Mukama akunaaze omutima gwo, nga munda yo oba otudde awo eriyo ayinza okutula ne mu nnyumba naye ng'ebirowoozo bibi byerere. Buli kiseera Bayibuli ega nti omutima guyonja ebirowoozo ebibi, ng'otudde awo naye ng'olina olutalo lw'olimu, omutima guli mu kwonoona. Bw'otunuulira oli oyonoona, bw'otunuulira ayambadde obulungi oyonoona, nga munda yo mulimu olutalo, mulimu bubi bwerere. Obubi bwo tebuli kungulu, buli munda. Bayibuli egambye eti ajja kusomera olwokubiri, osomera olw'omusanvu n'olw'ekkumi. Tubuuke omwana. Gwe wali okisabyeko, genda mu maaso. Omusanvu omutukuze ne Zobu nange n'aba mulungi. Omutukuze Onaaze nange n'aba mutukuvu okusinga obuziba. Onnaalize ddala nange n'aba mulongoofu. Abangi bwe tugenda mu maaso ga Mukama tetufaayo kwetukuza. Batulaga nga Dawudi yali musajja asobola okwonoona era ng'ayonoona, naye yasabanga Mukama amunaaze, amutukuze. Y'ensonga lwaki Katonda yatukalaga nti nina omusajja alina omutima ng'ogwange. Kubanga buli kaseera Dawudi teyagulekangamu kibi. Buli lwe yawuliranga nga ekirowoozo ekibi kitudde ng'asaba Mukama akimuggyemu. Olw'ekkumi. Ontondemu omutima omulongoofu, Ayi Mukama, onzizeemu omwoyo omulungi munda yange. Ontondemu. Wulira bw'asaba Mukama amutondemu. Naye kisabangako oyinza okuba nga balirwano bamazeeko emirembe, naawe byokola tobyagala, naye biva mu mutima, biva mu ndaayo. Byokola tobyagala, naye waliwo wekitudde. Njagala kugamba nti omutima guno
tterekero lya bulamu bwaffe, tterekero ly'ebyo bye tulina okuba oba bye tufaanana. Bayibuli eyogera Luka 6, omutima eguyita tterekero, Olunyiriri 45, eguyita tterekero. Kati kiki kye watereka munda? Bw'oba tonnaterekamu, omubi asobola okujja n'ateekamu ensigo ye, n'ateekamu ky'ayagala, oba oliawo notandika okupangulukuka. Bannange abamanyi okupangulukuka, Mukama abawa omukisa. Mukama abawa omukisa ogw'okumutegeera.